Alexa, pause. This call is being recorded.
Father, in the name of Jesus, we come to you this morning with the songs of praise. We come to you this morning with the songs of adoration. We come to you this morning with our mouth open wide saying, you are holy. We come, Heavenly Father, to worship because you are the author of our faith. You are our only God, the creator of the universe. You are the Alpha and you are the Omega. You are the first and you are the last. You are the beginning and you are the end. We come this morning because you are the author of our faith, the establisher of the foundations of the earth and the stretch of heavens. We come to you, Lord Father, because you are our very help in times of trouble. We come to you, Lord, because you are the only one we can trust in this situation and no other. We come to you this morning, God, because the Bible says so. That we should seek your presence, Lord, every day. Dwell in the house of the Lord forever. We thank you, Lord Father, for the week gone, and we thank you for this new wonderful week. We thank you for your blessing upon our lives, O Lord, and families. Thank you, Lord, for your provision. You have been so good to us. You have been so merciful to us, Heavenly Father. We thank you for the grace you have put upon us, Lord, since the beginning of these days, the 21 days, Lord. We thank you for the revival in our spirits, souls, and bodies. This wonderful morning, Father, we have already gathered. We have gathered with the hope of deliverance, Lord. We have gathered on this mountain because the Bible declares that on Mount Zion there shall be holiness, and there shall be righteousness, and there shall be deliverance. And the house of Jacob shall possess their possessions. Therefore this morning, Lord, we pray that there shall be deliverance upon our lives in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Prayer and seeking your face is not very popular in our generation, especially in the part of the world where we live. But as Jethro insisted on seeking your face, Lord, as Noah in a very bad generation decided to seek your face and you trusted him, we come to you, Lord God, Father, with that heart, not judging anyone, but believing that you will hearken unto our voice, our prayers tonight, or this morning in the name of Jesus. Father, into your hands, I commit this week. I pray that the angels of the Lord will come and minister to us. I pray that the Holy Spirit, you will hover upon us, Lord, and fix every problem in our midst. Nsaba Mukama Katonda ow'ekisa omaamire, weegulumize, otuwanguze mu ngeri ey'enjawulo mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, ne mu maanyi amangi ag'Omwoyo Omutukuvu. Katonda omwesigwa, nnyaniriza okubeerawo okwo mu kifo kino mu linnya lya Yesu. Nsaba kabaka wa bakabaka, Omwoyo wa Mukama, otume bamalayika abo okusisira okutwetoloola mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Nkwebaza olw'abo bonna abamaze okutuuka okuva Florida, Manchester, London, Netherlands n'ebifo ebirala, Mukama Taata, Wales n'abalala abatannaba kwindikeetinga. Nkwebaza olw'ekisa kye ekingi. Mukama tusaba nga tukusinza olwaleero, baako gwowonya, baako gw'osumula Mukama. Mukama Taata, tulwanya olutalo nga ffe lwe tumanyi okulwana, naye kaakati tukowoola eggulu okutwegattako. Dawudi ye yasaba mu Zabbuli ya 35, yamanya nsobola okulwana naye ndeetaaga Mukama okulwana ku lwange. N'agamba nti ayi Mukama, wakana n'abawakana nange. Naffe tusaba enkya ya leero Mukama, wakana n'abawakana naffe.
lwana n'abalwana naffe. Kwata engabo n'akagabo ayi Mukama, gamba emmeeme yaffe nti ggwe bulokozi bwaffe. Kwata engabo n'akagabo otaasa omuzaana woono, otaasa omuddu woono, otaasa obulamu bwaffe Mukama, mu nkwe ze tuwulira, ze tumanyi, ze tutegeddeko ne ze tutamanyiddeeko ddala. Golokoka abalabe bo basaasaane Mukama. Golokoka abalumba banafuizibwe Mukama. Naffe tusaba okutuza obujja. Dawudi yasaba mu Zabbuli y'E85:6 n'agamba nti ayi Mukama tolituzuukiza nate abantu bo balyoke basanyusibwe. Mukama tusaba ozuukuse. Zuukusa omwoyo ogwo oguweddemu amaanyi. Zuukusa omukazi oyo abadde aweddemu essuubi. Zuukusa omuweereza wabadde anafuye ayi Mukama. Zuukusa kabaka w'abakabaka oyo abadde yanyigirizibwa, yatulugunyizibwa, yalogebwa, ayamalibwamu amaanyi olw'ebigambo ebyogerwa. Enkya ya leero muleeta gy'oli in the name of Jesus. Father, into your hands I commit all families. On the U-turn family altar in Kingdom Love, Father, do not allow any of our members to be used by the evil one. We saw in the book of Numbers, a servant of God, Balaam, was used. He nearly fell into trouble because those who were not believing brothers decided to come and use him. Bajja ne bamukozesa nga bamugamba jangu otukolimirire abaana ba Katonda. Bakozesa Yuda Iskariyoti ne bamusasula sente ne zimuzitoowerera. Mukama tusabira buli member wa family yaffe eya Kingdom Love, eya U-turn family altar ne family zaffe gye tuva. Mukama sumulula abaami abo, sumulula abakyala abo, omwoyo ogw'abambala. Sumulula baganda baffe bambaziddwa omwoyo oluusi, omwoyo ogutulwanyisiza awatali nsonga. Ogwo twambala amaanyi ag'omwoyo omutukuvu enkya ya leero. Tuyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, nga tubambula tukoola malayika wa Mukama okwambula ogwo omwoyo, okugwambulira ddala n'okugunafuya. Omwoyo ogugolokoka ne gwambala abantu baffe. Omwoyo gw'empaka, omwoyo gw'obujja, omwoyo gw'obutayagaliza, omwoyo ogw'obutemu, omwoyo oguyuzaamu famire, omwoyo ogusuula obuweereza. Ayi Katonda omulamu, nkwegayiridde nnyo tokkiriza mukazi oyo na musajja oyo okukkiriza. Basumulule Mukama okuva mu bujeemu obwo. Basumulule okuva Mukama Taata mu mwoyo gw'obujja. Baganda ba Yusufu baagolokoka nga baagala kusaanyaawo musaayi gwabwe. Singa tegwali mukono gwo bandibadde bamaliddwawo. Mukama tuma malayika wo, bamalayika abaaziyiza baganda ba Yusufu okumutta. Mukama betwetaaga enkya ya leero. Bamalayika abaaziyiza Balamu ne bamugamba tokolimira baana ba Katonda abo betukusaba leero enkya ya leero mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mugambe Mukama abo benkusaba leero. Mu wiiki eno nkusaba otume ejje ly'abamalayika erikuguka mu kuziyiza abakolimi, erikuguka mu kuziyiza abamenya bye tuzimba. Tuma bamalayika b'ejje ly'abamalayika erikuguka mu kutta enkwe z'abagerengetanya ne batasobola kutuukiriza bye batandise. Tuma bamalayika bo Mukama abakuba empi ne bakuba Kerode okwegulumiza n'avundira nawo abo betwagala wiiki eno. Tuma malayika wo Mukama, bamalayika abavunaanyizibwa okukuba ebyoto bya Falaawo, okukuba amayumba n'okuzikiriza buli kimu ekimuwaga ng'asibye abaana ba Isirayiri. Abo bamalayika betukoowoola wiiki eno Mukama. Tuma malayika wo asiisira okwetooloola abo abakutya. Tubeere ne gadi fene tulina bullet proof ng'abalala bwe bazirina Mukama. Fe tulina ggwe ayi Katonda omulamu. Tuma bamalayika ba Mukama abaziyiza abalya mu lulimi ne mu luzise, abannanfuusi baseke eno naye ng'eri bakola bulala. Abaziyiza Sanibalati, Tobiya ne Geshemu ne babaziyiza mu Nekeme Yesule y'okuna. Mukama tuma malayika wo Mukama
awa amaanyi. Daniel mu sura ye 10 ya amaanyi gaali gamuweddemu nga malayika azze kuleeta bubaka naye nga amaanyi gamuweddemu. Mukama tutumire malayika wo azzaamu amaanyi mu wiiki eno. Omukazi ono aweddemu amaanyi, omusajja ono aweddemu amaanyi. Mukama abeere n'ekisa ekyeyongerayo. Bamalayika abasumulula ebituli by'eggulu Mukama mu wiiki eno tubeetaaga. Waliwo abeetaaga obugabirizi, ensimbi tezirabika, amabanja geeyongera, pressure yeeyongera. Tuma bamalayika bo Mukama bewawa omulimu gw'okusumula ebituli by'eggulu n'okugabirira. Mukama tukusaba bamalayika bo abavunaanyizibwa ku kuleeta ebyamagero. Ebyamagero ebizaaza n'omukazi nga yali mbeerera n'azaala Yesu. Malayika gabudde eri okuleeta amawulire amalungi. Mukama twetooloddwa amawulire amabi. Buli gy'okyuka owulira amawulire mabi. Buli gy'owulira owulira baakwogeddeko. Buli gy'otuuka owulira bizinesi efa. Buli gy'otuuka obwavu bweyongedde. Ayi Mukama tukusaba wiiki eno tutumire malayika w'amawulire amalungi. Okuva akawungeezi kakajjo Mukama twatandise okuwulira, natandise okuwulira obujulizi obwamuzina ennaku 21 n'empulira nti Mukama alina kyakoze. Mukama tuma malayika wo aleeta amawulire amalungi. Enkya ya leero Mukama tusaba otutumire malayika asumulula abasibe n'abajja mu makomera. Eyajja Peetero mu kkomera nga yeebase ng'abivuddeko ng'agamba era bagenda kunzita nga bwe batta muganda wange. Mukama ku kyoto kino waliwo abantu ng'amaanyi gabaweddemu. There are those who have lost strength. They have lost hope and faith. They think they are finished. Bamanyi nti kati tuwedde. Etteeka ly'Abamedi n'Abaperusi terikyuka, bagamba kati tuwedde. Naye Mukama nkukoowoola, tuma malayika wa Mukama atta keesi ez'omu kkooti n'azisalizaamu ddala n'agamba eyo tegenda kugenda mu maaso, ne bagisuula mu kasero. Nekyawandiikibwa ne kituukira mu Isaya 33:22 nti Katonda waffe ye mulamuzi waffe, ye muteesi w'amateeka gye tuli, ye kabaka waffe, ajja kutulokola. Mukama tuma malayika asazaamu emisango eminene ne gisuulibwa mu kasero ku lw'omuzaana w'oyo gwe tumanyi ne gwe tutamanyi. Bonna gye bali n'abantu baffe Uganda abakwesiga. Tuma Mukama malayika wo asazaamu investigations n'okunoonyereza ku baana ba Katonda. Tuma malayika wo asazaamu keesi za immigration n'atuwa obutuuzi obwa legacy. Kikole mu mawanga gonna abaddu bo n'abazaana bo gye bawangaalira. Mukama bagambe ekyo kino kyanjawulo. Babawadde amnesty kubanga twakirabako Mukama. Enkya ya leero Mukama nsaba otume malayika wo aleeta amawulire amalungi nga amawulire amabi geeyongera. Mukama tuma malayika wo kabaka w'abakabaka aleeta obubaka eri Keezeekiya n'agamba Isaaya ddayo omugambe nti takyafudde, ayongereddwayo emyaka 15. Mukama enkya ya leero okwo kwe kusaba kwange. Mukama wiiki eno tusaba tuma malayika wo Mukama taata avunaanyizibwa ku kuwonya, aleeta okuwonyezebwa. Mukama waliwo omukazi ategana n'endwadde, waliwo omusajja ategana n'endwadde, waliwo owooluganda ategana n'endwadde. Mukama tuma malayika wo awonya. Mukama tukusaba enkya ya leero tume malayika wo gwe watuma mu Daniel essula ey'okusatu asibe obumwa bw'empologoma, nga mu mpologoma oli mu makkati, waliwo n'abaziroose, waliwo n'abaziroota. Tuma malayika wo Mukama taata asobola okutaasa ffe mu nkwe z'abagerengetanya, mu mpologoma ezaagala okutumira. Ezimu si mpologoma ng'ensolo naye bantu abambadde omwoyo gw'empologoma abagamba ne bw'onookola otya tojja kuwangula. Mukama tuma bamalayika bo. Malayika oli yaleeta omusota n'aguwanika waggulu nga buli agutunulako awona ne bw'aba alumiddwa buno obusota. Tuma malayika w'oyo Mukama atta obusagwa bw'emisota, atta obusagwa bw'abalogo, kubanga babeerayo nga bakyezaamu amaanyi nga bagamba wadde bamusabira tajja kuyitawo. Mukama tusaba otume malayika akola amaka. Watuma malayika Mukama taata
n'ogatta kapa eziwera nga ne ya Mariyamu ne Yusufu mweri. Mukama tuma malayika wo alabula enkya ya leero, tutumire malayika wo ye ng'atulabula bulabuzi obutagwa mu mitawaana, ng'atulabula ku batuyiganya. Bayibuli egamba nti malayika wa Mukama n'ajja ekiro mutumbi n'agamba Yusufu, kwata omwana ne nnyina omuddusi omutwale e Misiri kubanga Kerode amunoonya okumutta. Father, send your angels, O Lord, this morning. Angels that are equipped with information, guiding angels. Angels that will guide us and warn us about all traps set up by the enemy. In the name of Jesus. Mukama abatwetode bangi bagamba tugenda kumulaba nga agudde mu bunnya. Naye Mukama enkya ya leero tuma malayika wo alabula nga waliwo obunnya bwe tugenda okugwamu. Mukama emirundi mingi wampa ekirabo n'oyogera nange mu birooto ne mu kwolesebwa, n'ondaga ng'omulaba nsimidde obunnya bw'okufa, obunnya bw'endwadde ezitawona, n'ontaasa. Mukama tuma malayika wo, send your angel to warn your daughter, to warn your son, to warn our children. Alabula aluŋŋamye, waliwo abamira eddagala nga ligenda kubatta. Mukama tuma malayika wo atubikkulire mu linnya erya Yesu. Enkya ya leero kabaka w'abakabaka, malayika akuuma abaana abato amabujje, eyakuuma Yesu n'atafa. Malayika eyakuuma Musa ne bamuteeka mu kisero ne bamuteeka ku mazzi, agamba bakabaka abaana b'abakabaka n'abagamba mugende mutaase. Mukama tuma malayika wo asaggula, n'aleeta abagagga n'aleeta bakabaka ne bajja batuyamba. Mukama oluusi abamu kyensaba n'okukitegeera tekitegeerekeka, naye Mukama bamalayika myoyo egyatondebwa okusinza, okuweereza n'okuweereza abaana bo. Mukama bamalayika abo tubakoowola wiiki eno baweereze eri obulamu bwange, eri obulamu bwaffe mu linnya erya Yesu. Mu Zabbuli ey'ekyenda osuubiza Mukama kuva ku nnyolo 11:12 nti oliragiriza bamalayika bo ne bawanira omukono gwaffe tuleme okwesittala ekigere kyaffe ku jjinja. Enkya ya leero ne wiiki eno Mukama nsaba otume bamalayika bo abawanirira abo abaweddemu amaanyi, tuleme okwesittala ku jjinja lyonna mu wiiki eno. Mukama tuma bamalayika bo abawanirira, bawanirire kapa eyo. Mukama bawanirire abafumba abo, bawanirire maama oyo, bawanirire taata oyo, bawanirire mwannyinazi wa muganda waffe, batuwanirire Mukama mu linnya erya Yesu. Tutumire malayika wa Mukama amanyi okudiringa n'obwengula Mikayiri. Bayibuli egamba, Danieli agamba nti okusaba kwange ko kwatandika nalangirira weeks eziwerera ddala 3, naye malayika we yajjira n'agamba omulangira w'Ebuperusi yali yankwata. Mukama tukusaba otume bamalayika, tuma Mikayiri, tuma bamalayika bakirimaanyi okuwamba emizimu gyonna mu nsi ey'omwoyo egiziyiza amagenda gange, egiziyiza amagenda gaffe, egitukozesa ensobi mu by'ensimbi, egitukozesa ensobi mu by'omwoyo, egitukozesa ensobi. Mukama tuma bamalayika bo batutaase. Mukama tusaba otume bamalayika bo abakyusa ekibadde ekikolimo ne bakifuula omukisa. Baziyiza Balamu ne bamala ne balagira kaakati mu kifo ky'okukolima tandika okugaba omukisa nga ne Balaka waali. Abo bamalayika tubeetaaga enkya ya leero Mukama mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mu maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. Mukama tuma malayika wo amaamira eri amagero n'ebibeerawo. Omuwala atamanyi musajja Mariyamu bwe yabuuza n'agamba kiribeera kitya, kubanga nze simanyi musajja, n'amugamba omwoyo waayo ali waggulu ennyo alikusiikiriza. Mukama tusiikirize, maamira wabeerewo ekizaalibwa nate mu bulamu bwaffe mu linnya erya Yesu. Mukama mu Zaakaliya essula ey'okusatu Bayibuli egamba nti kabona Yosuwa, kabona omukulu, yali ayambadde ekyambalo kyakko ate ng'ayimiridde mu maaso ga malayika. Malayika yekka yasobola okukiraba ku ssaawa eyo
n'agamba abaali beetoodde nti mumwambule ekyambalo ekyekko. Mukama enkya ya leero tusaba ne wiiki eno tutumire bamalayika abalagira oba abatwambula ebyambalo byewaffe, abatwambala ebyambalo gye twazaalibwa, abatwambula bikalondoozi, abatwambula bikawuula. Ng'abantu Mukama tulemereddwe mu bintu ebimu, twetaaga eggye ly'eggulu okutwegattako. Tuma malayika wayambula omuzaana w'omwoyo gw'okugaanibwa, ayambula omuddu w'omwoyo gw'okugaanibwa, atwambula omwoyo gwa rejection mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuma malayika watwambaza ebyambalo ebitenkanika, kubanga Bayibuli egamba mu Zakariya 3 n'agamba nti naawe obubi bukuyisiddwako, ngenda kwambaza ekyambalo ekitenkanika. Mukama tuma bamalayika bo nga bo bambaza. Mukama bakwata Lazaalo ne bamuteeka mu ntaana. Amaanyi agaazuukiza Lazaalo Mukama ge tusaba olwaleero, baako gw'ozuukiza mu nsi ey'omwoyo enkya ya leero. Baako gw'ozuukiza Mukama omwoyo gwe guddemu amaanyi, baako gw'ojja mu ntaana, baako gw'ojja mu ndwadde ezo ezibadde zinyigiriza ng'agamba ateekwa kufa, ateekwa kuswala, ateeka kusulaana. Mukama kikole mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. Ayi Katonda omulamu, enkya ya leero tujja gy'oli nga tukusaba Mukama nti tuma malayika wo awanguza kabaka wa bakabaka. Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri baali nga bava mu Misiri, emisana waabeerangawo ekire, ate ekiro empagi ey'omuliro. Mukama tukusaba otutumire malayika oyo empagi ey'omuliro, akulemberanga omuliro ogwokya n'atusegulira ekkubo. Tuma malayika wo atambulanga ekire, atukulembera emisana mu linnya erya Yesu. Bayibuli egamba Musa n'alaba ekisaka nga kyaka naye nga tekisiriira. Tukusaba Mukama malayika ow'ebyamagero ayingire mu bulamu bw'omuzaanawo, mu bulamu bw'omuddu wo, mu bulamu bwaffe Mukama. Mukama Bayibuli eyogedde mu kubikkulirwa okuva ku ssula ey'okubiri paka ku y'okusatu ng'eggwako nti waliwo ne bamalayika abavunaanyizibwa ku makanisa, nga Bayibuli bw'agambye nti eri malayika ow'Efeso mu ssula ey'okubiri wandiika nti Mukama Taata tusaba osumulule bamalayika abavunaanyizibwa ku buweereza, batutaase nga Kingdom Love, batuyambe okweyongerayo, batuluŋŋamye, batulwanire ku lutalo luno. Ekitiibwa n'ettendo binaddira ggwe wekka. Mukama nkusaba otume bamalayika abavunaanyizibwa okuzzaamu abaweereza amaanyi n'okubawugula ne batagwa mu bubi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mu maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. Father, we pray for angels responsible for ministry. We need those angels to minister to us, Lord. We need those angels to start delivering God's promises upon our lives. Mukama tuma bamalayika bo ku byoto bya Ssekinnoomu. Bayibuli egamba nti omusajja Eriya yali amaze okukuma ekyoto eky'amaanyi ng'amaze n'okutta bannabbi ba Bayaali bangi. Ne Bayibuli egamba Yezebbeeri n'amugamba ngenda kukola bwenti bwe bulibanga kampegaano, olunaku lw'enkya ngenda kuyisa bubi. N'adduka ne yeesabira okufa. Naye abaali wansi w'omwoloola nga yeebase, n'otuma malayika wo n'amugolokosa, n'amuwa ekyokulya, n'amuwa ekyokunywa, n'amukuuma, n'amugamba ddamu weebake. Gamba nti ayi Mukama, nkusaba ontumire bamalayika bo abagaba ekyokulya, abagaba ekyokunywa, ate abatukuuma emisana n'ekiro, akabi kalema otutuukako. Bantumire Mukama, nze eri mbeetaaga ku famire yange ne mukyala wange n'abaana bange. Malayika oyo azzaamu amaanyi ng'abantu baweddemu amaanyi, azzaamu essuubi ng'abantu baweddemu essuubi. Oyo tumusaba enkya ya leero, ayi Mukama. Nkwebaza olw'abantu bonna abakonekitinze enkya ya leero. Mukama, ndaba aba Florida bali wano, ab'e South Africa bali wano,
abe Virginia we bali Mukama nkwebaza Mukama olwa Netherlands nkwebaza Mukama olw'abaana abali mu London abali Manchester abali mu London one abe Uganda mbakwebaliza Mukama nkwebaza kabaka w'abakabaka olw'amawanga ag'enjawulo agamu tetumanya abali Southampton Mukama tubakwebaliza Mukama taata abava Germany nabo Mukama taata tubakwebaliza webale Mukama taata olw'abo bonna abe Wales mu linnya erya Yesu n'abalala Mukama tusaba ekisa kye enkya ya leero Mukama kitambule naffe. We pray that your grace will be upon our lives. We wait patiently by faith to see deliverance from your presence, O Lord. O Lord, Mukama tuyimiridde nga tukkiriza ntugenda kulaba obulungi bwo mu nsi eno ey'abalamu. Webala olw'ekyoto kino. Mukama ntuma bamalayika be abagaba omukisa. Bawa Sulemaani omukisa ne mu kirooto. Nkwebaza olw'abo abawaayo Mukama. Wiiki eno waliwo abayitegese okuwaayo olw'ekyoto kino. Ekyoto si kyekifo ekyangu ekyokusigako ensigo. Kubanga kiri online buli omu akyogerera bubwe. Naye Mukama tuma malayika wo akome ku buli mukazi na buli musajja avunaanyizibwa okusiga ensigo okutambuza ekyoto kino. N'abo abasizeeko bongera omukisa. Gaziya ensalo zaabwe bawe omukisa ogutaliiko buyinike. Mukama nkwebaza kubanga okikoze mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusabye. Buli omu n'agamba nti amiina, amiina, amiina. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abooluganda nsanyusa okubawuliza enkya ya leero. Mwebale kubanga muconnectinga buli omu ku channel kusobodde okubeera. Njagala kusaba osigale ng'obayita abantu. Abooluganda mu meeyi nga nsabira abantu. Omwoyo omutukuvu yakinteeka ku mutima nti waliwo abantu abaswala okuyita abantu abalala. Agamba abo nno banaakonnekitinga anti abo babeera ku byoto ebinene. Mulokole gwe tofaayo. Omuntu bw'oba olina ekintu ky'olina okukola mu bulamu bw'omuntu gwe kikole. Kuno kuliko abantu nga bayitiddwa buyitibwa senga tewaliwo yabawa invitation tebandize. Oluusi wabeerawo okutya mukwano gwange tanyiige nga muweereza ebyawandiikibwa. Nze nina platform zendika ezimu za byabufuzi. Nandigambe sijja ziweerezaako anti balibo bali focused ku byabufuzi. Nze mpeerezaako ayagala connectinge atayagala kusalawo kwe. Such that singa Yesu Kristo akomawo tewali agenda kugamba nze saamanya kale nalina mukwano gwange pastor naye teyambuulirangako nti wabeerawo okusaba. Nalina mukwano gwange nga mulokole naye mwatuyandeka ngaawo n'agenda mu kkanisa ndowooza yatyanga kunnyiiza. Omuntu muweereze ka message bw'aligamba nti lekerawo tobumpeereza kale olw'okurespectinga essimu ye olirekeraawo. Naye mu kaseera kano nkusoomooza zino z'ennaku z'olina okukola ekintu ky'obadde waaludde okukola oba ky'obadde tokola nga tolina maanyi. Mukama abampeera omukisa. Twala n'omukisa guno okwebaza bannange abawaayo temukoowa kuwaayo ku lw'ekyoto kino. Gwe toyinza kumanya ky'okola buli lw'owaayo. Oyinza obutakimanya kati naye ojja kukimanya olunaku lumu nga Mukama akusomosezza ng'akuwadde omukisa gw'obadde tosuubira oba ng'akuwadde akuyisiza mu mbeera eyandibadde enzibu ku bulamu bwo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Haleluya. Kale katugende mu kigambo kya Katonda. Olwaleero njagala tutandike ne Zabbuli 13 olunyiri lwa 20. Zabbuli ey'ekikumi olunyiri lwa 20. Mwebale okunsabira senyiga ngenda mutwala Psalms 103. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mukama agenda antaasa kisenyiga kikyannuma naye tekinnuma nnyo ng'oggyeko okulaba nti nno oluusi mbeera ntimuula oba nkololamu naye obulumi buli bwagenze oba bugenda mpola mpola. Amiina. Mukama bampeera omukisa. Zabbuli 13 katugende ku lunyiriri lwa 20. Mumwebaze Mukama mmwe bamalayika be.
mwabazira ab'amaanyi abatuukirize ekigambo kye. Owulira ebigambo ebyo ebyogerwa ku bamalayika nga muwulira eddoboozi ery'ekigambo kye, mumwebaze Mukama mmwe mwenna eggye lye, abaweereza be abakola by'ayagala. Mumwebaze Mukama mmwe mwenna emirimu gye mu bifo byonna byafugiramu. Weebaze Mukama gwe mmeeme yange. Abooluganda, ebigambo ebyo bitusimbira omusingi tubeere kiriya wiiki eno nga tusaba bamalayika ba Mukama okulwana olutalo. Malayika tebamusinza. Malayika bino bye bimwogerako. Malayika kitonde naye kyatondebwa kuyamba ggwe. Gamba ntuma bamalayika ba Mukama okundeetera bye nneetaaga. Ontegedde abooluganda, olabye ensaba abamu gye babadde tebamanyira kumanya. Nziramu ennyiriri zino. Mumwebaze Mukama mmwe bamalayika be. Ne bamalayika abatuweereza betutuma kati balina okwebaza Mukama bawa obuyo omulimu okubanga bakola mu bwakabaka bwa Katonda. Malayika kitonde ky'amaanyi nnyo. Bayibuli egambye mwabazira ab'amaanyi. Bamalayika baba bazira, baba b'amaanyi. Lulinakuwa ekyokulabirako n'enkulaga nti abantu balina emikono. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abantu balina emiki, emikono. Ne Katonda alina omukono, ne Setaani alina omukono, n'emizimu girina emikono. Egyo gye emikono egikwata ne gikutulugunya, n'ogenda weebaka ekiro, n'ozuukuka ku makya ng'olinga eyasuzaalwa, n'olinga gwe baakubye emiggo, n'ogamba neebase bulungi n'ekiriri kirungi, naguze n'eppiro mpya. Kiki ekinyiga? Abamu nga bagamba bukadde. Nedda, Setaani asobola okunyiga omuntu n'amuleetera n'obulumi kubanga alina emikono eginyigiriza. Alina emikono egikwata ne gisiba. Gamba nti ayi Mukama tuma eggye ly'abamalayika bo bansumulule olunaku lwaleero. Agamba nti mwabazira era ab'amaanyi. Lwaki tutuma bamalayika ba Mukama? Kubanga bazira, balwanye entalo nnyingi era b'amaanyi. Nangirira mu linnya erya Yesu nti abo ababadde balwana naawe, ababadde balwana nange wiiki eno, bagwe nga malayika wa Mukama yabasudde. Malayika wa Mukama, gamba ntuma malayika wa Mukama okusuula abo bonna ababadde bagezaako okunsuula. Wali owuliddeko oluyimba lwe twayimbanga edda? Waliwo nze ebyankolera nga sinnabaana kusaba. Waliwo abasaba kyokka waliwo ne bamalayika ba Mukama baatuma ne babikola nga gwe n'okusaba tonnaba kusaba, kubanga Mukama aba amaze okusalawo kino kijja kukolebwa. Mumwebaze mmwe bamalayika be, mmwe abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kye. Wano Bayibuli eyongera otunyweza nti Katonda alina amagye ag'enjawulo agatuukiriza ekigambo kye. Nze naawe tutuukiriza ekigambo kya Katonda wano ku nsi. Gamba bwe tubuulira enjiri tubeera mu kutuukiriza kigambo kya Katonda. Bwe tusabira ensi tubeera mu kutuukiriza kigambo kya Katonda. Bwe tuwaayo mu kkanisa tuba tutuukiriza kigambo kye. Kati ne bamalayika bitonde nabyo ebituukiriza ekigambo kya Katonda. Kankusigira ekifaananyi kya malayika mulokole owulire. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Eno mu Bakatuliki weesanga ng'oluusi basabira abazira, abantu abaafa. Naye gwe omulokole abo si b'osaba, gw'osaba bamalayika ba Mukama kubanga bazira, b'amaanyi, n'obatuma kubanga bitonda ate biramu tebifanga. Malayika wa Mukama alina sipiidi esinga ne layiti. Lumu oba yali Bishop Lwere eyali akulira Born Again emabega kaawo n'ayigiriza yagamba abaali mu service n'agamba bameka ku mmwe abamanyi sikyajjukira kifo kyeyogera naye kati wano kambabuuze
bameka ku mmwe abamanyi awaali essaawa ya Queen e Uganda? Mumanyi waawo awaali essaawa ya Queen baagijjawo kati bazimbawo flyover? Olaba waawo abantu ne bagamba ye nga nawe bonoogamba yemanyiiwo. Woddidde ebirowoozo byo ne bigendayo ne birowooza ng'ate oli Bungereza, oli mu Amerika, oli wonna gy'oli. Malayika wa Mukama amaze okugenda n'okukomawo n'akomawo. Ate bitonde gamba nti ayi Mukama, tuma malayika wo annwanire wiiki eno mu linnya lya Yesu. Ekisooka bitonde by'amaanyi, bitonde birina speed, tetukkirizibwa kubisinza, nabyo bwebaza Mukama. Gwe buwajja wano kuba ekyeyo. Oluusi olabirira baana, oluusi ovuga mmotoka ya mulala nga gwe omuvuga. Eno mu mawanga gye tuwangaalira, oluusi olabirira mukadde, muzungu sina mugandawo, n'omulongoosa bulungi, wiiki bweggwako ne bakusasula. Omulungi Yesu yeebazibwe. Bwe bakusasula n'okola otya? N'ogamba Mukama nkwebaza olw'omulimu guno. Really? Ye kubanga omulimu ogwo yagukuwadde. Wayinza okuba wabaguyisaamu amaaso naye yagukuwadde. Kati ne bamalayika ba Mukama mbu nabo beebaza ne bagamba Mukama weebale nange okumpa omulimu guno ogw'okulabirira abaana bo, ogw'okukusinzanga emisana n'ekiro. Kaakati awo nga tumaze okunyweza ekigambo ekyo, tumaze okukimanya, tetugenda kusinza malayika wo yenna. Oyinza okuwulira nga bwe twogera ba guardian angels oba gye bali abaluŋŋamya. Tumanyi bulungi nnyo nga bwe twogedde ku malayika nga bwe tubadde tusabye ne twogera ku malayika eyaluŋŋamya Yusufu. Ekyomukiro tunamugamba kwata omwana ne nnyina obatwala e Misiri kubanga Kerode anoonya okubatta. Golowooza malayika bwe yamala n'agenda n'aleka Yusufu ng'ategana bibye atwala Mariyamu? Nedda, waliwo bamalayika abavunaanyizibwa ku security baatambula naye ne bamukuuma. Ono w'obubaka ayinza okuba yaddayo naye era Bayibuli egamba mbu ate ekiseera kyatuuka nga bali e Misiri, malayika wa Mukama n'amugamba kati kwata omwana ne nnyina omuzzeeyo kubanga Kerode abadde amunoonya amaze okukola ki? Amaze okufa. Gamba nti ayi Mukama ntumira eggye ly'abamalayika bo enkya ya leero bampanirire mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abooluganda njagala tugendeko mu bikolwa by'abatume essula 12 leero kwe tuba tuzimbira. Acts of Apostles, ebikolwa by'abatume essula 12. Katulabe malayika wa Mukama kyakola. Katuve ku lunyiri lwa 7 oba. Mukama affe omulungi yeebazibwa abooluganda. Ebikolwa by'abatume essula 12. Katuve ku lw'omukaaga. Ku lunaku Kerode lwe yali ayagala okumutwalayo mu kiro ekyo, Peetero yali nga yeebase wakati w'abasirikale 2 ng'asibiddwa n'enjegere 2. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Olw'omusanvu, laba malayika wa Mukama n'ayimirira waali okutangaala ne kujjula ekisenge, n'akuba Peetero mu mbiriizi n'amuzuukusa ng'agamba nti yimuka mangu. Bamalayika boogera batambulira mu kumyansa, enjegere ne ziva ku mikono ne zigwa. Bamalayika bwe bajja mbu balina amaanyi mbu n'enjegere zikutuka. Malayika n'amugamba nti weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo, n'amugamba nti yambala ekyambalo kyo ongoberere. N'afuluma n'amugoberera, so teyamanya nga bya mazima malayika by'akoze, naye yalowooza nti alabye bakuumi abasookerwako'2 ne batuuka ku luggi olw'ekyuma
oluyitibwako okutuuka mu kibuga ne lubagukirawo lwokka ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu amangu ago malayika n'amuleka. Kwegamba olaba abooluganda weetaaga okusaba gamba nti ayi Mukama ntumira malayika waafulumya abantu mu busibe. Yayitawa ng'ekkomera lyali ggale nga liriko enjegere ng'abasirikale weebali. Malayika kye kitonde ekisobola okuyita omuntu ono ow'omubiri w'atasobola kuyita. Gamba Mukama ntumira malayika wo ne wanampiseewo. Malayika wa Mukama agenda mu ofiisi gwe gy'otasobola kuyingira nga baggaddewo dda. N'alagira boosi fuluma kaakati kubanga ku luggi waliwo omuntu. N'amukwata jeeke etali jeeke ze tulaba bulijjo. Boosi n'afuluma nga tamanyina lwaki afuluma. Gamba Mukama tuma malayika wo anzigulirewo oluggi olwo. Ono Peetero ali mu kkomera Kerode apulaninga kumugjayo naye bamutte. Bamalayika balina amagezi mangi bamanyi ebigenda mu maaso. Badduka emisinde mizibu ne bagenda balaba ne bagamba Peetero tajja kufa kubanga ekkanisa yali mu kusaba. The church was praying. Mu wiiki eno ng'osaba nangirira mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Malayika wa Mukama asumulula abantu okuva mu makomera akusumule. Gamba nti malayika wa Mukama ansumulula okuva mu kkomera ly'obwavu. Malayika wa Mukama ansumulula okuva mu kkomera ly'obuswavu. Malayika wa Mukama ansumulula okuva mu kkomera lya kujoogebwa. Eri obwavu eyo abooluganda waliwo omuntu lwakuyisa obubi n'ogamba ha kale singa nalina ssente naye bannanga omuntu ng'alabye. Gamba mu kifo ky'ogamba ng'alabye gamba nti ayi Mukama ntumira malayika wo ajja abantu bo mu bwavu. Bayibuli egamba nti ajja abaavu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Olowooza Mukama akikola atya? Afuna malayika we n'amutuma n'agamba oyo njagala afune omukisa, njagala omwanjula eri olubiri. Waliwo ebintu eruusi ebimu abooluganda nga tubiweera obujulizi si lwakuba tuli ba byabufuzi. Ekyo njagala kibeere very clear eri abantu ba Katonda b'empeerezaamu. Nze ndi musumba w'abantu bonna naye lwaki nkyagadde okikiryalinga olw'obujulizi bwe njagala okuwa. Nti oluusi nnyinza okuwa obujulizi Mukama yampadde omukisa ne ŋŋenda ndaba pulezidenti wa Uganda oba ne ŋŋenda ndaba, tekitegeeza nti nno ndi wa byabufuzi nedda. Naye mba mpa bujulizi oluusi kubanga gyendi kibeera kinene. Waliwo lw'oyinza okuwandiika n'ogamba njagala kulaba pulezidenti w'egindi oba we Uganda nga ffe abava e Uganda, oba omuwagira oba tomuwagira, naye ogenda okulaba olumu Mukama n'ateekawo opportunity nga teweetaaga na kusayininga lupapula lwonna ne bakuyisaawo buyisa. Gamba nti ayi Mukama ntumira malayika wo ampiseewo. Abooluganda ekyo kisoboka enkya ya leero. Eddakiika ezinaasembayo tugenda kusaba Mukama ntumira malayika wo. Wano teweetaaga n'amaanyi mangi era ndowooza olaba empeereza gy'empeerezaamu. Yes, weetaaga okusaba n'okulemerako, weetaaga okujjula omwoyo n'okumanya ky'oyagala, weetaaga obutabivaamu. Malayika wa Mukama akusange. Naye abooluganda mu kaseera kano olutalo lwegasseemu omulala. Tulijja erirwana kati nga ffe abeegayirizi. Edda Mukama yambikkulira lumu nga sinnafuna mpapula. Twavuganga van. Ebiseera ebyokuvuga tekwali kuzibu nnyo ng'osobola okuvuga. Insurance zaali za bipapula. Ne nakeeranga ne nnyimirira mu maaso ga vaani ya church ne njigamba wulira gwe vaani ngenda kuvuga kati. Poliisi tenva mu maaso tenva mabega tennyimiriza. Ne nkowola malayika wa Mukama jangu onkulembere ng'omuliro ogwokya. Lumu mba ndi mu kusaba ne nfuna okubikkulirwa. Nali ku kyoto nti waliyo nga bw'olaba nga tuvuga. Jjo nabadde nvuga poliisi ng'ejja eri mu mmotoka zino eza bulijjo. Naye ng'etaddeko akantu nabadde n'okugiraba kirabye ng'obutala bwayo butono obwa bbulu obwo ne sirini yaayo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ne kinjijukiriza nti omwoyo omutukuvu yambikkulira nti buli we tutambula wonna
ejje ly'abamalayika patro z'abamalayika ziri mu kulawuna kati ndi ku kyoto security eri gguluggulu ennyumba eno eriko security ennyumba gy'olimu eriko security buli lwogenda ku mulimu waliwo security ey'enjawulo eri awo kukuuma eyo security ki si y'abaganda bange si y'abaganda bo eyo security y'abamalayika lwaki bino byonna nyongedde binyweza abooluganda ekintu ekisinga obubi naddala nga tuli mu deliverance kwe kutuuka mu kifo wolina okusumululirwa oba okubeera n'abantu abalina okuyamba okusumulula naye nga tomanyi nti weebali nabagambako be nali ngenda mu olympics nga nyambadde ebintu byonna ebinzikiriza okuyingira naye nga mbinoonya abooluganda patro z'abamalayika ziri awo wooli zirinda oziragire gamba ntuma malayika wa Mukama okunona kontrakiti yange mu ofiisi y'omusajja oyo enkya ya leero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu bamalayika gye bayibuli ebayise gye mbwe ejje lya Mukama ery'amaanyi mu Zabbuli 13:2 okirabyawo mukirabye bwe tukisomedde gye bw'oba oyagala okumanya ejje tunuulira amagye oba ga Uganda oba ga Bungereza oba ga Amerika yonna mu nsi gy'oli ab'amagye babeera bawulize batambulira ku order bamalayika batambulira ku order bw'olagira bw'oyogera ng'oli bulungi olina standi ne Mukama Katondawo obanga mwana sandyagadde kwogera amannya g'abaana b'abakulembeze kati nga Uganda n'abalala okwewala ebyobufuzi naye kanjogere ku b'Ebungereza abatamanyi na lulimi lwenjogera omwana wa kabaka wa Bungereza kati kabaka wa Bungereza King Charles mutabani we William oba muzzukulu we bwakeera ku makya olwaleero n'agamba nti njagala ennyonyi n'entwale Scotland okwagala kwe kifuuka kiragiro eri abo abavunaanyizibwa okumuvuga eri abo abavunaanyizibwa okuprovidinga transport waliwo akulira ebyentambula mu lubiri ono bw'agamba njagala kufulumamu avunaanyizibwa ebyentambula alina okuba ng'alinawo emmotoka ng'eri free yo nga yeetegese kutwala mukulu mulangira wonna wayagala okugenda Mukama waffe omulungi yeebazibwe oli mulangira wa Yesu gamba enkya ya leero ndagira malayika avunaanyizibwa okunsumulula mbeere n'eddembe okutandika okukola omulimu gw'enkya ya leero mu linnya lya Yesu. We appoint angels, we assign them, tubagamba ekyokukola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Zabbuli 9:1 gendayo okukonawo olabe. Bino ebyawandiikibwa kasita mmala okubitegeera. Ne muzino ennaku 21 ngenda kuoperatingira mu buyinza naddala wiiki eno. Gamba ndagira bamalayika ba Mukama abavunaanyizibwa okusumulula abantu okuva mu bwavu batandika okuweereza gyendi olwaleero luno mu linnya lya Yesu. Wulira Zabbuli 9:1 olunyiriri lwa 10 katandike ku lunyiriri lwa 10. Tewali kabi akali kubaako, so tewali kibonoobono ekirisemberere weemayo, kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna, balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku salambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo, kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Mbufe tiketi gye tulina yokka kumanya linnya lye, kumugulumiza, kutambulira mu kigambo kye. Agambe tewagenda kubaawo kabi konna kagenda kusemberera.
malayika akuuma Molodekaayi ne Eseza mu kitabo kya Eseza okuva ku ssula ey'okutaano yatabuka oba yakusatu yanyiiga n'agamba Kamani okeera otya ku makya n'opulaninga okutta Molodekaayi. Zipatro z'abamalayika zaalingawo nga ziwookinga nga zigamba mu lubiri olw'omusajja oyo kabaka mulimu omusajja asinza Katonda omulamu. Bayibuli bwegamba nti kubanga ntaddeko omwoyo gwe, Molodekaayi yakikola n'ateeka omwoyo gwe ku Katonda nga gwasinza yekka. Kamani n'agamba nedda omutima gwo gujjeyo tandika okusinza nze. Molodekaayi n'agamba sisinza kirala. Kamani n'atabuka okukozesa obuyinza bwe. Bamalayika ba Mukama ne bakimanya. Zipatro ne zitandika okulawuna, ne zitandika okukola ripooti ali mu kuzimba kitindiro ayagala kuwanikako omwana nga bamalayika balinda order. Abooluganda ebintu byakyuka omulundi gumu. Kabaka n'atabuka n'agamba n'empeta gye nakuwa Kamani ngikuggyeeko n'ekitindo ky'owanikibwa bagende bakuwanike. Bamalayika be baali bavunaanyizibwa mission eyo. Gamba nti ayi Mukama Katonda ayinza byonna, ntumira bamalayika bo enkya ya leero b'olunaku lwa leero batte mission y'omulabe batuukirize ebigendererwa n'okwagalako mu bulamu bwange. Katonda ayinza byonna ataggwawo nzija gy'oli enkya ya leero. Nankwebaza olw'obuweereza obw'abamalayika eri obulamu bwa famire zaffe, eri obulamu bwaffe, eri obulamu bw'ekkanisa. Mukama entuntu enkya ya leero nsabidde omuzaana woona abadde alowooza bikomye, abadde alowooza biganye. Mukama tuma malayika wo enkya ya leero alwane olutalo ku lw'omuzaana woono, alwane olutalo ku lw'omuddu oyo. Mukama ntuma malayika avunaanyizibwa okuwonya okuggyawo obulumi, nga yavunaanyizibwa okuggyawo obulumi. Mukama oyo gwe ntuma olwaleero asisire amaamire omwoyo gw'omukazi oyo omulwadde, omwoyo gw'omusajja omulwadde ajjewo endwadde mu linnya Yesu. Malayika adiiringa n'obwavu nga yakola mu tterekero ly'obugagga, tukutuma olwaleero oleete ebisuubizo bya Katonda mu bulamu bwaffe mu linnya erya Yesu. Mukama ebigambo bino nsaba obibikkulire buli mukazi na buli musajja ali ku kyoto, walimu okubaawo avaako ng'alinga awunze ng'agamba sibitegedde. Omwoyo omutukuvu nyweza ekigambo kyo mu mitima gyaffe, bikkula amaaso gaffe tulabe bamalayika bo. Tebalina mibiri nga gyaffe, naye Mukama tusobola okulaba emirimu gye bakola. Nkusaba olwaleero Mukama wabeerewo emirimu omukazi ono agitunuulire, wabeerewo emirimu omusajja ono agitunuulire, wabeerewo emirimu famire zaffe zigitunuulire. Tugambire ddala ono Katonda yennyini yakikoze. Bayibuli egamba Eriya n'akoowoola omuliro ku kyoto, ennimi ez'omuliro ne zikka, omuliro teguwulira. Naye waliwo bamalayika abavunaanyizibwa abatambula ng'omuliro, abatambula n'omuliro. Bayibuli egamba malayika omu yakwata eryanda n'ayisa ku lulimi lwa Isaaya mu ssula ey'omukaaga, Isaaya 6, n'alongoosa emimwa. Mukama tuma malayika we atambula n'omuliro akoleeze ebyoto ebyazikira, asazeemu agooyo gonna agabadde gagolokoka otusaanyaawo. Tuma malayika we amaamira omuzaana woono n'omuddu woono. Mukama nkusaba otume malayika we agaba omukisa. Eyagamba Kezekiya nti okugaba kwo n'okusaba kwo bituuse maaso ga Katonda, era nziza okutegeeza emyaka gikwongeddwako. Mukama nkusaba otume malayika wo amanye ebiro n'ebiseera. Malayika eyakulembera Isirayiri ekiro yabeeranga mpagi ya muliro, emisana nga kire. Mukama tuma malayika akola ku biro n'ebiseera akomyewo omukisa mu linnya erya Yesu. Bamalayika abamanyi n'okukyusa enjuba Mukama baatuma n'agamba mugiseeseetule mugizze emabega amadaala 10 aga Akazi. Abo benkusaba abakyusa ebyafaayo. Malayika yakuba Sodoma ne Gomora, naye tumwetaaga okutta ebyoyo byonna Mukama ebibunye mu mawanga ebireeta obuseegu n'obugwagwa. Tuma malayika woyo abisaanyeewo Mukama Taata, obwakabaka bwo bulabisibwe. Enkya ya leero nsabira oyo agenda okuwaayo n'olunaku lwonna abanaawaayo bawa omukisa.
Mukama malayika wasiisira okutwetooloola, malayika wasiisira okuneetooloola. Buli gye ndaga omwoyo omutukuvu nnuŋŋamya ng'ompeereza malayikawo okundaga ekkubo. Mukama ng'ekkanisa tusaba malayika abakuuma nga bayibuli bweyogera mu kubikkulirwa, eri malayika ow'Efeso, eri malayika ow'ekkanisa ey'egindi, Mukama eri malayika ow'ekkanisa ya Kingdom Love ne Yutani Family Altar. Jangu otuluŋŋamye okwagala mu kwagala kwa Katonda. Mukama nkwebaza era nga tufuluma olwayo tulangirira omukisa ku lunaku luno, tulangirira omukisa ku wiiki eno, tulangirira omukisa ku mwezi guno, tulangirira omukisa ku bbanga erisigaddeyo omwaka gugweko. Mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mukama nkwebaza era essaala tuginyweza n'omusaayi gwa Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abooluganda tuconnecting okuva ku saa 12 paka emu ku makya. Mu Luganda oluusi tusaba ne mu Luzungu. Ate ku ssaawa 7 paka 8 eza Bungereza, eyo era nkyawa mu Luganda. Akawungeezi ku ssaawa 12 paka ssaawa mu kitundu. Saavisi ebeera mu Lungereza. Tokoowa, kano ke kaseera ak'okugolokoka. Olwaliro genda olagire bamalayika abavunaanyizibwa okukola ebintu. Nakati sigala ng'oli mu kusaba bw'omala obbalagira ng'oyogera ennimi, kubanga naawe obawa amaanyi, gobawa obuyinza okwakisa esinga wano we tuli, kubanga wano mu ggulu erisooka balina omubiri be babeerawo. Kati balinda orders zo. Yimirira mu bulungi ne Mukama, lagira nekyonoolagula nga Yobu 22:28 kyagamba nti onoolagulanga ekigambo nakyo kinaatuukiranga gy'oli. Nsabe Katonda bwe kityo bwe kiba kibeera mu bulamu bwo. Malayika wa Mukama asisira amaamira abaana baffe nga bagenda ku masomero, buli agenda ku mirimu Mukama akuwa ekisa. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naawe nange naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama abampeera omukisa ogutaliko buyinike. Tunaalabagana ab'omu Amerika tubalabye, Florida, Virginia, Texas mubaddeko, Manchester, Uganda, South Africa, Netherlands, Germany, Wales, mu Bungereza wano wonna mubaddeko. Mukama abampeera omukisa na buli ggwanga lyonna, Southampton, ebyo bitundu mu Bungereza. Mukama abanjagalire gwe awaddeyo, Mukama akuwa omukisa. Abatawaddeyo namwe katongera obbasabira, Mukama ayongera obbawa ekisa ekyo. Malayika wa Mukama akukuume mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.